maximal access yakava ku musibambi baminisita n'abala tusabire eggwanga lino tuzimbireze emyaka 53. I'm so excited, I can't explain it. Abaana bange bali mu America basubiddwa okulya ku keeke eno. Oh my God, neetaaga ogenda ku nnyonyi ntwalire ku baana keeke. Madamu Dr. Diana Byogera ali wano, Engineer Jessica Nayigembe, Lawyer Janet Bira, Mama Damba Jena akoledde keeke, abasumba mu kyaki yaffe wano, abempereza nabo. Ndowooza mukitegedde abaana bali mu America. Naawe Simon ndeka ebyo mukama waffe yabiganye. Kati kankobuulire. Ndeka njogere. Lejudi, lwaki abantu tinetaaga okugenda mu America nfuna keeke? Teri omukyama nkyeyewwanira omukazi amanyi okuba gyetonya. Teri mboozi Pastor Manjeri gy'alinyumya. Narategamu kigambo gundi America. Omukazi mumuleke gye yakulira. America. Wamanze Pastor Manjeri sikuyinaako buzibu. Kati soko endo omeba nze mbadde musobira ndi keeke eno netaga twalira ku bazadde bange bujiri. Anti gyava. Atwalira baana. Ne ulira bujiri tajogeddeeko alumbya America. Wama Pastor Manjeri tusaana ogitika abasanuwa. Myaka 5 myaka 5 Omanyisa imo badde wakana. Myaka 5 Omukyala wuyo. Pastor tukuyoza. Happy belated birthday Pastor waffe olabika bulungi mukwano. Mukama akukoza obulungi obutagambika Pastor. Era tugenderaawo. Birthday abadde olunaku leero mune Maizuru Amiti. Rush hour kubuke Aban TV Maizuru Amiti naye. Happy belated birthday. Obana yajaguza myaka gye gimu n'egyoyo. Atano mu 3. Maize ali mwemeka. Ekyo kiba kinene mu Simon. Maize ba struck aga katonda. Nzukira akasimu kali gondi ga mukubiranga. Struck yakolanga gondi eyo bagitanga batya? Let show. Kati wabaage no sibuleri. Nga kwina Miles ya mwaga fa mu field. Miles sebo na yayizo kwa nene uddo yayizo kwa nga Manjeri waga katona mugulu nga akasiba era ngo walabya abamwagaliza bonna be bakyali myaka gye bebekulu giru bali baseka Kenya. Miles ngamusanze nomuwayiriza atali mwesa bange nokukuba muvubuka muto nnyo sanu watu wa travel bateka mama dia basangwa Cape Town Park South Africa abo batambuza muganda wange Kago okuva South Africa mpaka Uganda okuva Uganda mpaka South Africa batambuza as small as a phone oliyeyo omuntu yasiranire ayagala ipapula bimuzayo wakabya overstay simanyi go back home nonya mwalimu muganda wange eri wa Cape Town Park wano ku Adonai Plaza na osobola okubafuna n'ogamba nti njagala kino na kino leka kitumye South Africa okikole bwotyo mwalimu yabikwasaganya byonna. Okay, nsooka okwebaza abantu mwenna abasobodde okgenda ne mujjumbira omwana waffe Ssebwato twali wano ne tubakoowola banangera mwamulaze omukwano ekinyanyanyanya kyakutta kati. Simon tewabaddeyo? Nabaddeyo nabweru Ssebwato ng'atukuba ekikadde mu minyanyanyanya yeeyongedde okugundira. Ssebwato esobola okumunyumirwa ali ku Bukedde Farmer Emboti Kizibuli lunaku lwakutaano akuba endongo yenkadde okuva ku ssaawa ziba 4 mpaka obudde bukeerera olunaku lw'eggulo yeegatiddwako Sona Ben owa Washing Bay ne bakuba endongo yaabwe y'ebinyanyanyanya n'abayimbi mikwano gyabwe mwabadde ushambada Okyase Nalubenga mukwano gwe yazze bamuyimbidde abayimbi bangi nnyo. Okay, kale mukwano ogwo katufune Ssebwato.
balabako bambi mwebale kujja abasinga obungi mubadde nga mumpulira buwulizi naye nga temumanyi nga mugamba nti naye omutaka lwaki totegekayo ku kibbulu n'otuyita nga tuwulira twagala otuvemu ekikadde so basaba ne bannyabo ndi musanyufu nnyo mwebale nnyo okujja abavudde ebule n'ebweya. Mizaja fekujuza wetulaze Julius ono fetuzenga tumulera omanyi bade batubuuza bulijjo nti nno mukubye endongo y'ebinnyanja naye baana kibe mulese ng'abaliwa olwaleero tuzza bbanju ly'omwana gwe bayita omutaka Ssebwato Julius bebale kutwagala bebale kwaniriza ndongo y'abinyanyanyanya ffe weetuli tukyaliwo just batwongere buwagizi ebyakabi tukyabiina kubanga ffe byakabi era ebyakabi yeffe Eno ye program Kasalabecca ng'ekutuusibwako. Abo basanwa Tours and Travel bebeesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo. Kola kago okuva South Africa. Basange ku 67 Pretoria Road, Kempton Park. Waliwo gap ku bantu abali wabweru mu diaspora n'abantu abali wano ku continent so netusalawo nti tubaterewo platform obasobola connectingira so that's where Kenganda comes in. Exactly, tulabye nti olunaku lwa Africa teluli celebrated nnyo eno holiday teli recognized so netusalawo nti tukole ki tutekemu ssente olunaku tukole nga Eno ye program Kasalabecca ng'ekutuusibwako. Abo basanwa Tours and Travel bebeesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo. Kola kago okuva South Africa. Basange ku 67 Pretoria Road, Kempton Park. Okay, mbakulisayo mukubulako mikwano jange. Tubadde ono tubagamba nti ekiri emakindi ekitokota nti ffe tetusuza mutumanyi. Tubifunye. Pallaso ayisizaamu omuntu ani Alien Skin naye omwana oyo abadde yeefudde ekirala. Alien Skin. Neno Ssentebe chairman atwala ekitundu Pallaso yasulaawo. Era ali kubuzibwa amaanyi. Okuva ku makya ali mu kugugulana nabo. Bagobagana. Era ina abavubuka ba Pallaso abamu bawadde red card n'abagoba ku kitundu nga bagamba bayitiriza okusiiwuka empisa. Kati bali tukyali awo ali ne bino ne bijja kwegamba bigenda maaso
nebitabulira ddala ndiyo yansobera nze Judi kyovola banjitya muga Katonda mugulu ntya makindye aga Katonda mugulu ntya makindye n'oba oyagala ogenda kwentebera odi okusalikiriza bwoti otya aga Katonda mugulu naye ate ogende wa papa n'olya emmere wallahi tokyagenda mu misaki ndwawo nyinza okuba kati ngenda nga mu myaka 2 aga Katonda mugulu avugayo makindi bwe mba njagala emmere nkuwa 10 ne baweereza delivery zatuuka ntyayo kisinga okutiisaayo bawanabi bangi bawanabi bangi emakindye ebyaddala then ne basitale nalaba nisenwe yantiisa bannaye eddogo mubayimbi liri eyo ngenda okola abantu waliwo empeta gye baguza abayimbi okuba hit oba okyaliawo nti simanyi gundi yandoze navuddeko ine oyo katemba musobola kakati nga wafunye time emala n'ogende makindi oyiteko mu kati wali eri odde wano ku mmere awo wonna wonnaawo mummere wonna wonnaawo ekiri emakindi nze olugambo kati olulala wali ewabajjo ku bajjo city baluzunza bati wansi waggulu kirira bati babeera bati melody bapano bange so tubafana nsazekera kyakabi ne chameleon nansalako nakyo kyakabi hash beats ansazeko sikuplama so rehearsals zitambulidde ddala bulungi neyongera okuddamu amaanyi tuli ku mulamwa tulinga abamaliriza obumaliriza like kitegeera it's very amazing. Tulabye abayimbi bokoze nabo kolabo nnyingi omuli ba Davido ba Bruce Melody tubasuubira okubeerawo ku kivulu. Abamu bagenda kujja nesagala batotola bonna kubanga surprises nyingi naye nga bajja waliwo abava mu America waliwo abava bonna buli omwajja naye nga kyolo olunaku lwa Pallaso era mugenda kundaba nga nyimba kuba n'ennyimba nyingi tugezaako zitematema olw'obudde naye nga tuli ku mulamwa.
basuubire nti ngenda bakubira tunes zaabwe zonna ngenda bakubira endongo nga tesirika ngenda bawa essanyu lingi nnyo ngenda kumakinga sure bonna bali safe baddeyo bali safe ngenda kubeerayo all the cream artists all the top artists are gonna perform ebiseera ebimu abantu bebayimba nabo kolabo tebalabika kuba banajja bewayimba nabo kolabo era atajje kolabo ezijja giyimba bonna nabayise tusinze kwesunga kuyimba kuba ayimba bulungi ayina vibe muwulira nga ddala ya ayimba ennyimba za love nowulira nga ddala ya nowulira nga you are in love so come all and support Pallaso. Erinnya nze Ibrahim Sekandi ku nteekateeka y'ekivulu kyaffe ekya Pallaso Love Fest bannange ekyanjawulo nnyo nze ng'omu ku bakwasaganya ku bagenyi ab'enjawulo mu show era mwesunga ennyo tulina surprise guest ekivulu kino kigenda kuba kyanjawulo nnyo n'enteekateeka yanjawulo ate nno ekuba kubategeeza tetukyaweza banga ddene ekivulu kya wiiki ejja ku Lwokutaano. Kale nsonga zezo kati biri tubireke katutwale bino nga 9 June Pallaso olinye y'amagi biri tubireke njagala okwebaza abantu bonna batulaba abasinzidde ku Facebook onako olwaleero amanyi geeyongedde mu plaza omukwano kiri wano sikitegera butegeezi waliwo ono bamuyisa Richard aweebwa agambye alimba yerabisizza ani Pallaso oba Alien Skin simanyi wini keke wini ndabako wano so abantu bajja abali kuno batwagala Judy ne Saimo eranga angambye yo start mutubuli aje musinzidde tujja kwogera media ndabira ona modeli koro kale kujja kono ono bilanze bilanze dali asagambye alimbarara yangu gundi ayizo manager aba bitusi ayizo kwa yegase ku mayinja ogenda tugenda mufuna manje tugenda mufuna masa katono manje tugenda mu ye gotiba tuzaako katoke emitiyana soka tugenda emitiyana soka tugenda emitiyana kubanga emitiyana eyo omunene yastudde abanene mu kibiina Nicholas Oniru mukozi munaffe naye kwali atulaba deni ne Sofilave naye agambye kwali atwagala nnyo Sofilave yakugoba omusuubuzi omutiyana amuyita Abdala Lukwago emitiyana omugaga abadde yefugayo ng'ali omu Freeman butebi kati bajja abaana omwekiri emitiyana bogedde ku bantu abawasa oba baterezza obufumbo abasinze bavudde emitiyana sente y'emitiyana omutegedo wa Nupo yasooka tuyina MP omutegedde bulungi nnyo zaake nazzaako bangi bawasizza emitiyana Isaac Aluzi wemitiyana kakati ne mukulu kwago Abdala onono wa team MK naye agambye anotereza ensonga ezize era yasituse n'agenda ewaabwe gye bazaala mwana muwala Madina gwabaddeko minisita gundi Kiwanda Madina nakatudde bwe batyo paka Gombe bagenze paka Gombe mu Butambala eyo niyo waye sente yataddeyo nyingi nona lebo Kiwanda sebo naye yagenda mu Nkukutu sente yataddeyo tunakirowoozaako era nga mwanyiratu bwe yabagambye nti n'engeri gye tutte Madina tetumulowoozaako kumuza tutamuwa ekisanja tumwongere ekisanja era nga bw'olaba National Resistance Movement bwebaddeko kiba kitegeeza obukadde kubanga emitwalo gya dola emitwalo ena egya dola bwebukadde nga 100 n'ekintu bwe batutte ku buko kiba kitegeeza nti Madina ajja kufumbira ddala kakati ebyo bigambo bya tugenda kulona Dimayinja mukulu Mayinja omuyimbi waffe w'eggwanga ali bweru
yagenze ebweru era otwogera saa zino tumwegasseko buterevu wano ku mpewo bangi ate batubuuza banne ebikwatagana Mayinja anaakoma omuyimbi waffe ali kuki yagenze mu Amerika yagenze Bungereza erugamba nedda tetujja mwogerera bingi nnyo ate banne banyiivu babasaasira bamisa kiteyabasiibudde ate lwaki tabasiibudde ate akomawo Kakati mukulu Mayinja tusaza nduga kati mufune buterevu tunywemuko naye atubulye Bungereza kitambula kitya obunyogovu bungi yabadde ku Arsenal yabadde ku Man City yabadde ku Chelsea omwana ile kifaananyi kyakubye ng'akutte gundi hosi bw'ati agikuuta amanyu ne mwana waliwo ekifaananyi mukulu Mayinja wanje sebo nkulamusiza sebo nange sebo nsanze okuwuliza oli buterevu wano ku Podium Kasalabecca ensinensi ekuwulira agamba ja Simon Judy tuli bulungi sebo zinabadde nkaabye kuba gwe gwemera n'embagaga bannange eri gye tutera okunywa kacaayi okitegeera naye baaba ebigenda mu maaso biraga nti Mayinja abantu bakumiisinga kubanga Mayinja afuuse Mayinja buli omu ali ku Mayinja nze bannange nange erinnya Mayinja ntuuka ekiseera ne ŋŋamba singa gwe boogerako si yenze singa nange simwagala mulimu olumu abantu bagenda ne bagamba Mayinja yaggwamu n'okkiriza bw'otayimba nti ate lwaki toyimbye nti ate kaakati mwavu nti ate kaakati alesewo amaka g'emunyonyi kwegamba n'obuuza naye ng'ekituufu kye kiriwa Mayinja ekitya ekituufu ekituufu kiri bwe kiti ndiko ekituufu ndi Bungereza ate si gwe gusoose ate Mayinja wakwako ekyafaayo wagendako mu Amerika n'otasulayo n'okomerawo kwolwo olunaku ensi n'emutya yes nagenda ne tumala show ne bwe twamaliriza twalina abo ba Pallaso Pastor Bugembe ne ŋŋamba nze nzirayo Pastor Bugembe ayiri Nambiru ne mbagamba nze nzirayo ate nno weewuunye n'enninnya ennyonyi n'entuuka e Uganda ng'ate igoze na Sheikh Kasambya n'enninnya emmotoka okuva ku airport n'engende Kasambya Mubende naye nga nva mu Amerika seemudde obadde okyatugamba nti ekituufu oli Bungereza ekituufu ndi Bungereza naze kulabako ku famire yange nakuza kuba Aisha ali atya n'abaana bambi mulungi mukama mulungi bonna balungi oli naye awo agenze mu Central London kakati Mayinja abawagizi okireka bakumiisinga ne batuuka n'okubuuza akomawo ddi buli omusala omugambo wanyisebo ndowooza omusala omugambo bannange mulekeraawo bintu byemwogera ku TV bimenya abantu bangi emitima mbadde n'abantu Amerika nga bankubira bagamba bannaffe abo bwe tuvaayo nga bagamba twaggwamu twakola ki nga batuvuma naye nabo ekizibu ekitujja ku ma TV tebakinogeranga ddagala weekanga nabo balibaliriza bali mu Amerika oba Bungereza oba South Africa you never know so muwazzeemu amaanyi zino ensi zino opportunities nyingi ekyokukomawo mu 3 weeks ndowooza nja kubamaliriza okufiitinga abaana bano mu masomero wabuli lw'oteeke n'omwana mu ssomero se we batakulabako beebuuza oli taata wange liki kuba Mayinja nze ku apartment sizimanyi z'ositudde etyanja bonna abantu bedda bagamba Mayinja tasobola kugenda katono nnyo Mayinja abaana kati bagenda ssomero eyo bulijjo era gye basomera lwakuba nti ffe eba mu Uganda ebintu bikola tutya bulijjo gye basomera nga Uganda nasigala n'abaana babiri era benazze nabo omu yabadde wa P7 mulala yali wa senior 4 bwamaze nabo ne mbaliita n'olwekyo sirabawo alamu yonna lwakuba bo abantu bakitegedde kati naye nze ndijjo nnina obutuuze bwa mirundi 2 ne residence permit eya Bungereza singa mbadde ku TV nandikikulaze wano residence permit egyowulira n'omuntu n'agamba sina mpapula sikirizibwa kukola aba anoonyeeyo card residence permit ogirina nina national ID eya Uganda so ino obutuuze bwa mirundi 2 eri olika nene okumoberaka newensula kati wange gwe bagambye osobola okutwala omuntu Mayinja leka naawe
anti kankikubuulire kati omanyi abali e London babuuze Mayinja asula waani nti gwe yasulidde abaana ne mukyala we ekyemmanyi mu nsi ekinfuula hambo kukulira nnyo mu ddiini bw'ogenda empenja ffe tubeerawo mu kkoona nga ku kkanisa ffe twako tukuba ngoma za kkanisa ono batuganira ofune ekirungi kakkana kakati nze simanyi lwaki abantu babeera bagamba kakati gundi adduse mu ggwanga nzirukanze mu Uganda sirinaamu anoonya sirinaamu amanja oli ku TV amanja jaawo ku TV bane buli abanja Mayinja jangu obukakafu wano tukakase wadde wajimuli Mayinja kubanga wangi mukwano ekyasinze okutiisa abantu n'okubalowozesa nti todda kwe kuleka ennyumba mwe wabadde obeera nga nkalu temuli wadde ekintu n'ekimu ate omu Nigeria yagipangisizza ennyumba eyo Judy yesebo nga bw'obeera n'ennyumba n'oganjagalira kubuka renovation nabadde nvaamu kati neŋŋamba ebintu bive mbasooke barinovating era n'oyo omwana wamwoyo ande gwe ŋŋenda okuwaabira yaze yasanze barinovatinga kati yayagadde barinovatinge ng'ate barinovatinga mulimu TV n'entebe nga bakoone enfuufu ebiyiikamu naye Mayinja Uganda okyagibanja ki oba ogyagaza ki nga famire n'ogitutte lwaki tosigaddeeyo obeera efamire bonna nti obatutte kati ebyeyo mwagala bibba byammwe ate ekirala kiri bwe kiti abasajja nga Kofi Olomide musajja Muzayire naye yaliloketi nga abeera France naye nga tekikyamujja Zayire ofuna bulungi nze njagala ombuuza bakikola batya residence permit bazifuna batya nze kyenalirowoozezza ensi zino zoolaba mukwano gwa endijo zirina emikisa okuva kwa siimuula paka kwalinnya ekizungirizi kati gwe weenyiga okumanya kwe kukomya bw'ogamba nti kusiimula ng'osiimula bw'ogamba nti kino naye ffe waffe tulowooza nti buli ajeena aba bubi banange eno nno waliyo abantu abali ddala obulungi ate nga bannayuganda abamu balooya abamu basawo abamu bakola zi businesses naye ffe buli kimu tukifuula demonic ekintu ekyo mubuulirira abantu ate abantu bafuwe bwe ofunye omukisa ogujja mu zino ensi zitusinga bayingire baje musajja mubi ulijja kusiiba nawe kyogamba nze saagala era nja kukikubuulira nkomawaawo weeks 3 nja kukikubuulira abantu bajje ekyewuunyisa Mayinja ogamba nti bali bubi ekyewuunyisa atalina passport ayagala okuwabula ggwe alina visa kati kankubuulire atalina passport e Uganda ayagala wabula alina visa obuuza byeyogera obimanyi n'osanga alina visa yawanuwe awabula alina residence Mayinja akasembayo nga tugenda okusiibula abantu bano bagamba nti Mayinja ye muyimbi asinga obutanywerera ku bigambo bye naye wallahi bw'onadda oluvannyuma lwa wiiki 3 nga bw'ozoogedde ngenda kumanya nti lujja bye bakwogerako byonna bifu anti kaakati abagamba nti omuyimbi atanywerera ku bigambo bye baba baagala mbakolere ki mbukati era mboyinza ogamba wisatu kumbe togenda kudda nga lwaki sikomawo Judy ennyumba gye mwogerako gye navuddemu yange ennyumba eyakawumbi eyakawumbi yange olina amaka bangambye olina amaka amalala ndowooza oba nnyumba nga 3 mu bitundu by'entinda si 3 tozisala ziri mmeka zisukkamu nga mmeka Mayinja nga 8 lwaki abantu balowooza nti Mayinja yaggwamu nate ng'olina ebintu byo anti kati abantu balina omwami oli gwe bawaayiriza simanyi nti yatwala woteri yange omusajja tabbanga woteri yange omusajja woteri nagimuguza ningulamu apartment ekira bulungi naye bwe muba mukyogera mulinga bagamba nti kalungi yanzi omusajja yansasula mukulu Mayinja wangi akadde katwala ku podium naye woonakomawo nzikiriza mbeera omu ku abo bagenda okusooka okubuuzaako ng'okomyewo sendi wenzo ekola kakati mukulu Mayinja essaawa zino wiiki 3 zino
omanye opportunities nyingi ebungereza eyo wiiki esatu zino mayinja atudde wakapo ye oba ayina wedde kyekwasizaako awo byakola ebiyingiza ssente yatandise dde okuyima ne bakinene mu bandi okusobola okola wanda residence permit osobola okukola emirimu naye ng'akawidde kagambye akasendi weevu naye nga bannaye tuleyanza nnyo mwena abeekumidde okubukedde bambi bannayuganda mbaagala nnyo yesebo obaka bwobusemba bambi bannayuganda mbaagala nnyo tujja kukomawo tukole emirimu gyaffe kirabika ndoza abantu baba bamisinga olaba omuntu ava mu ggwanga buli omu n'amanya buli omu n'agiyita ensonga era bagamba nti mukulu kikofiira tebamusibudde namusiibulako abantu bannaye ye bw'aba atambula nsiibula tutuusakusaasira mukuluganya tukweyanziza nnyo aisha n'abaana batulabire na bonna bonna boolabako saidi zeyo kinene n'abalala batulabire mukama akoome oyo mukulu mayinja muwulidde bannaye temukyabuuza bingi butimu akyogedde buli abanja oba obanja mukulu mayinja jangu temusobola kutaputa simu eyo mpozi nga nammwe muganda wange muli baweewo ate ebadde ki mayinja tadda ayina resident permit ne week emu emmala okweyiyayiya waliyo opportunity okuva kwasimula paka kwakola ki bannakola kyokuja kukolera ambasada wa kazambi kakati olizo kirangagane budde buweddeyo naye nga ngenda kwebaza banaffe abatulabira ku Facebook people bannange Simon tusiibula sirika tusiibula nti sirika tusiibule kale tuwebaza bannange ababaddeko tukwatagana na Korencha mbere bulungi tusigaza embozi ya musajja wange Tony Wright the preacher ona Korencha amina kale eno ye program Kasalabecca ng'ekutuusibwako abo ba Sanwa Tours and Travel bebeesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo kola kago okuva South Africa basange ku 67 Pretoria Road, Kempton Park.